Aha. Bana gwe bawaluwa. Ate bawangu mchicho mwagaza. Abalaluwa. Mpola nawe. Nze bepona sikyabyagala mupe sente zange. Lwaki muli bayayi? Nkubira baba masuta agakwata mutachiko bayaye gundi. Sente namuwere mitwalo ya musanvu nampako nusuka kaga. Nanga sente nagenda kuzimpa lulala. Ne sente zinonya ninga nonyo omuntu. Mpola ikikizo kulekana lo mitwalo. Ati mupe sente zange. Gwena wafuka mu yayi mukazi gwe. Na wafukira ddala mu yayi. Ofana ne ddala bawo. Azimwe olera sana. Lweji jawano no nyumya noza taliwo alinudde wakati aluwa. Musanze taliwo yakavaawo. Musanze taliwo. Ekyakaza takyabera wano. Takyabera wo. Gwe ngamba kimu takyabera wo. Gwe no base gwe sebo. Mpa. Orabe wanga taliwo. Olujosika lwaje. Ono taliwo. Ati ono taliwo. Mpise manjo. Olaba. Oyise manjo okolaje. Mbade siriwo mpise manjo. Ebisaka bitegera ati baseliza. Ojja kumenya olujji wange. Ziruwa. Lujji lumenye kati. Mpola. Basente zange mupeseliza siba wano leero. Ojja mmenya olujji ku busonga songa obutategerekeka. Basente zange sola kukola mitwalo musanvu. N'ogiyisa sula mirundi mukaaga. Mpola. Ezo sente entono. Basente entono muzimpe kati. Tugenda zikuwa. Mumpe kati. Nkoyo okubabanja. Gwe nkubanja bodduka. Gwe kulengera wano system kulaba. Oba busente bwange. Njagala kimu sente mumpe sente. Sifano nga sifunye sente. Mumpe sente zange. Mumpe sente zange. Sisobola kukola mitwalo musanvu. Kati wapako nusuka kaga kakolechi. Sakusanga ngenjale kuluma no ngamba yaga nkugulye ekikomando. Ne ngulye ekikomando ne chupa ya soda. Akakaga ne nkugamba ndi nkusasudde akakaga. Webale nnyo webali. Ate omusirusiru ono yangamba yasobola. Ono twali musirusiru gundi. Kale omubbi ono. Ani gwoyita omubbi. Mumpe sente zange. Bw'oba oyagala kyamisana ngamba nti oyagala kyamisana nkikuwe era nkusasuleko ku kasi ku mitwalo musanvu gye. Mpabu wisente mbabuulidde njagala sente. Saagala kunyinyonyola, saagala kigambo kyonna kirala, njagala kimu sente. Pa sente zange. Sinazifuna. Mpa sente zange mmwe. Olaba mukazi wa siba nviiri za mitwalo 10. Nenze sente za tozi. Sente ziba za nviiri nezo kuwaja zo babanja. Kati baba sibe mitwalo enviiri za mitwalo 12 n'omusanvu bikwata giri 12 gino musanvu. Kati bikwataganirawo. Kati nkwata 12 ngato banja musanvu. 12 zoli bw'obanja musanvu. Bwe nafuna omusanvu. Mukazi wakyusa enviiri buli week. Nayenze sente za tozimpa. Bwe nafuna omusanvu nja kukuwa. Gwe mukazi gwe nawe wafuuka muyaye gwe. Nze ate nakuyaaya ki? Ofaanana wali oli mukazi nga tukwesimisa tulowooza oli mukazi wa buvunaanyizibwa. Naye oli muyaye naawe olinga bbaawe. Naawe naye alinga bbaawe. Kati sente sizirina. Mumpe sente leero sigenda nga sifunye sente za mukulu. William sigenda sente za kati ozi sente ziveewo. Mwogera kuzimpa. Ojja kuzimpa. Jangu obeko kyompa. Ono na ki mu nnyumba? Mpa kyompa kyonna kuva mu nnyumba nze. Nkuweeki. Temuli kirimu. Ojja kuki lyewa kyompeno. Mpa TV iyo. Mpa TV tugenda tugitunde. TV manye sente zaayo gy'oyagala. TV gy'oyagala omanyi sente zaayo. Nze njagala mitwalo musanvu sagala kutegeera sente zaayo. Mpa TV. Vako TV yange mbadde nakagifuna. Sialama nabukedde. Kangende nteko TV. Mumpe TV. Jango njiro TV. Togamba nda TV. Sebo, mwami Mafaabi. Vako TV yange. Kukulira mazima. Ngenda kugitwala. Vako TV yange. Ate toliwo. Mafaabi lwaki kakanya sente zo bajja ziri. Mafaabi vako TV. Mafaabi vako TV yange. Njala mitwalo gyange kati. Mitwalo gyange mukaaga mukasanvu. Jipe kati. Bwekibate giriwo kantwale TV. Akakaga saakakuwa. Abanja namwako kakaga. Kigeza banye mitwalo mukaga mu 14. Sente butono lwaki tewabumuwa naawe. Ebine tojja bisobola naawe. Abanje mitwalo mukaga mu 14. Okimanyi nti najjayo TV. Ojja kwasa TV yange mbadde nkusabozeyo TV yange. Tomanyira. Zayo TV yange. Mwagala nnyo ebintu byakamanyira. Mafaabi nno osusiza olina okukola. Ate wesusiza mumpe sente zange mbadiriza TV yange. Mumpe sente zange mbadiriza TV yange. Sente TV manye bei yayo. Vako TV ya fagizeyo. TV yajo genda okufuna mitwalo musanvu. Mafaabi TV yange gizemu ndavaayo. Gwe eno TV yafuuse dda yange. Vako TV yange. William tolwana naye mwesonyo. Yafuuse dda yange. Tolwana naye. Kati kangende gitunde ngenda gitwala waliwo makanika agintundire. Bwabalo gitundira bajjeka mitwalo gyange kati ate kati ntaddeko ne transport. Bagenda kujjako mitwalo gyange 10. Ntaddeko transport obedda kunoonyeza kubidde amasimu togakwata airtime wange ne mubala.
kati ngenda gitwala wali ani agikuwadde ani temugimpadde tembaddewo ani agikuwaddeko temugimpadde nkwaddeko ku TV eyo nze kati gwe kyoba omanya mafaabi ngenda kuwabira ku poliisi ngenda kuwabira ku poliisi nti obbye TV yange oba osooka okwewaabira nti wanziba emyezi 6 emabega saakusasulako 3,000 si kakaaga 3,000 zaawe kati zisasi tewanywako soda nonjako n'akacupa k'amazzi n'olya n'ekikomando nonya sente z'amafaabi onozimuwe mpesereza kangene gitunde nze komezeewo balance ogule TV empya agitutte eyo tugiwonye naye amanyi kyatutte eyo takimanyi kyatutte amanyi kyatutte tubadde tugitwala mu scrap tubaye tugenda kitunda ali mu scrap omusajja yangambye mbu asobola ogijja mu boodi n'agitunda yokka simanyi n'obupesa n'abutunda bokka sikwini n'asuula bibeeramu munda ndi asobola tujjamu ebyuma n'akola ki n'atundamu ebyuma kati ngagambye ajja kumpayo emitwalo bajja 12 amafa bitalina magezi okimanyi sobola n'omulopa ku poliisi oyo ndi anziye kakkana gamba otya kaboggoza ndikirya lasita kaboggoza leero nga toboggoza mwana nga toboggoza nasuze n'obulimu wano eno akamali kaki kabadde ki ketakakwatamu oyinza okunfunira ampa sente sajja wange toggwako maali nze ebintu byakasakizula nti tebikyanyamba nnyo nga mbita omaye kuba n'ebintu ebingi mu nyumba ate oba oyita buyisi babbi naye kano kasamusankaye kakalungi TV ddala ekifaananyi kiri kitya ekifaananyi olaba omuntu nga oyinza olaba oli naye awo butegeera buno kyogerako nkitegeera mumanyi kakati wadde okagala sente meka mitwalo 6 layisi oli kyali wange siga akulimba ogitwale TV ennemye etya enneme sente nyingi nyezo siwagigwa bino bitivi byayita kudda bikadde bibyo egenda beera n'entwala n'omwaka mulamba nga teri agitwala ate nga nze ntaddemu sente zange wadde okkiriza 7 ennemye TV zayitako zino nawe okimanyi zayitako omusajja wange TV nagigula bbeyi 7 mbasikola eba ennemye kola bwoti osobola ompe emitwalo 4 nkute ana okyali waggulu njaga salawo sente entuufu sente ozimanyi ebitivi byaggwako dda kanawe wuyo okikooye sigikooye nze nina bizibu byange sinagikoowa bayiza bwe era njagala nnyo kati kole bwe tuti ngenda kwongeramu omutwalo gumu gibere emeka ngenda kuwa emitwalo 8 oli musajja wange njagaliza kaboggoza nyiza ngitunda omwaka ogujja eyo kabogoza kati tukole bwe tuti nze kankubeerere muntu obuvunaanyizibwa kwata emitwalo 3 twete aga kwata TV yo pasente zangende okkiriza 15 15 pangende omanyize enkutula sidda ku ebyo bayaba omuntu atunda ekintu nga talinga akyagala ani kati nkulabye wate wadde webuzaabuza kakati mbadde nyinako zino iri emitwalo 5 kati esigadde ndoza kanzi kutere ku ssimu ngenda kuteeka ebbiri ezijjayo aziteekeko kati ezintereko kati lasta eriwa TV jom onsazeeko ate nkola eki TV eno badde sira nagijjawo naye eri mu birego nagambiddewo ngambye 7 eri mu 7 kalungi okalaba nze 7 nga nazijjawo lasta naawe olina sente bakazi mumba ne sente naye leka ate sente zidirudange ebbanga ddene siraba TV kebo zonna mweziri egendamu gundi flash malidadi kativi okalaba osobola nokakozesa nga monitor naye emitwalo 7 nyingi lasta oba onsedde nnyo naawe kati omanyi kyetugenda okola pe emitwalo 4 twawukane lasta mpe ennamba yo kale kubanga TV nneneko mitwalo 4 kate nkola eki ngenda kugyewola nakugyewola wano somera ennamba yo 0706 45 37 40 otekako ezijjayo kwanza mbadde manyi olina kashi nteekako mmeka olowooza saka 4 ne 5 nyinako 3 teekako nasazeewo dde okuwa temusalawo
naye era onkubiyemu lasita naawe zezo kyekyo togabanya ate nanyongeramu TV eyo kale aligwe nkuzizanga muntu wange ngenda abaana bange basooke basanyukemu kuba babadde balabira baneiba wabula weebale nnyo bambi kalungi weebalire ddala lasita biki bino byonguzizza sokoleka ate buzibu ki biki bino soko gyewa ebyo biki bino byonguzizza ddala mazima ntuka nteekako TV ndaba teyaka tekola yo TV baleki TV ogijja onkubidde essimu litiriti neva ne ku mirimu gyange nja kugula TV ovudde nongeekola TV badde namu ogitadde ku kyova togitadde nako waneeno oteereddeko kondabe nti ekola TV namu omanyi kyonguzizza totuse na waka ojja oyomba ntuuse ewaka ntaddeko TV njatifu kiki ekyo kyonguzizza tetukayana kanjiteekeko asa wafuka muyaaye totuse na waka kati oba nyakulimba eri nange sendeza mwenazo ebyo gwe sooka oteekeko olabe kikyonguzizza sendeza mwe nazo zakolimira bukolimira sikolimira ddala mazima okubidde essimu speed nze waneeno kiki kino gwokiraba kikyonguziza ddala mazima sente zenkuwadde lasita saawa zino TV ogise ate nze njise lasita nze TV sokolekeso kakana TV eno bino ebintu byategeeregana sinjja wano ng'okimanyi toginteredde nako mu masannyalaze okutuuka kange ekola omanya mitwala 4 egy'ekikazi omanyi gye ziva lasita njagala sente zange kimala afa byanzise njagala sente zange zo sente tozoogerako teziriyo njagala sente zange zemba okusindikira sawa meka sawa zino ngamba teziriyo sente zaffe ziba zatambudde dda kati sokoleke tugakola bwetki kankubire ono ndabe bw'aba alina byongamba bannange mpa sente zange oyagala sente ne mukubira musajja balete sente kakkana eno TV badde namu kubanga nze sente sizirina afabe webereremu sente zembadde webereremu kati simu gitutte mpe simu yange gwe mukazi gwe nawe ndeka nze njagala sente zange kuba lasita muwadde sente zange simu yange sigenda kuwa simu nga tonampa sente zange oba si ekyo ngenda jasa ofiirwe nange nfiirwe saga abantu bayaayi ndowooza kyendowooza kituufu tugende mujje tusoke tugende wali eri tugende ne TV eno tulabe ewa ntwala wa wano wenaguze TV eno nagisubudde wali sokoleke wasubudde nsubule wangambye yiyo ja tugende bebeveeko ja tugende mwana kyali Saba William tolina gy'olaga TV yino kiki TV yino omupeseriza olagawa nimukufumba kufumba biki bano wamma be banguziza TV bano mumpesereza bani abaguziza TV gwe ne mukazi wo ninako mafabi mukusooka wangambye TV iyo nomano ngamba nti TV waguze enguze ya byenzibe kati TV yani nagibyeko TV wajijewa byogera gye wagijje TV bano be bajinguziza abani nagibasubuddeko ewa TV wa byenzibe mafabi ngenda twala esimu nvaako gwe mumpe sente zange tutya mumpe sente zange bano tebagala kusasula bano boolaba bano TV ebadde TV nfu alese TV kifu kyonna kyayatikayatika kifu mafabi nakuwadde emitwalo gya 15 njagala sente zange nze nkite nkwesimu yo lasita onguziza TV ya mitwalo 4 ate nga TV njatifu unajua nini hizo pesa ninatoaga wapi wewe unajua nitakachoweza kukufanyia wewe kuniuzia TV na mbovu nimefika nyumbani na ameshaharibika kweli pole watu gambye ndio mtu wa 10 nataka pesa yangu mimi rasta mumalize nsonga za mwana mkomea mumpe sente zange ze mumpe sente mimi nataka pesa yangu na wewe mimi nataka pesa yangu ndio hivyo nataka mumpe sente zange kweli nataka kunilipa mumpe sente zange rasta hivyo tu ono mafabi omulaba mafabi weyasiza TV yaffe ngikulusanya katayo ga 12 wabye asaga akumanya byammwe TV yaffe saga akumanya byammwe mafabi esimu ngitutte ngenda gitunda wejja nkuwe sente zo mimi nataka pesa yangu kabisa ngenda kuwa sente zo nange William nyamba goli mukwano gwa mumpe sente zange sente kyali kati simu yange bagibye ne sente za muzi kale emitwalo 5 ate tanijo olumba de sente neziwereza abalwadde mu kyalo tewali yadde William tonavaako wano naawe sente tuziwadde balwadde mu kyalo Tewali kwata TV yo ojasiza omaze ojasa atolette ebizibu ate nuka tukyakubanja kwayo TV ya twagala TV yaffe nga nnamu bulungi nga wagitutte nafe tugenda kugulako omusango tutwagala nga mpya wabbi enzibe tuyingire mu nyumba ono mafabi tutuja musobola
Bwate bayingira mu njuza abantu ngotuko kwa kwa bintu twagala mpya Ayi William